Kadama TV tukyeyongerayo n'okubeera nga tuyiga embeera ze tulina okubeera nga tweyisaamu mu Bawarabu n'okubeera nga tumalako contracts zaffe nga tufunye obuzibu butono oba obutafunira ddala. Yinza okugamba tetusobola kugamba nti obuzibu bwonna buli mu kukola tujja bumalawo, naye tuyinza okugezaako. Okugezaako kuno ffe twasalawo ne tugamba nti bwe tusharinga information, buli bwe twogera ku kizibu, oli n'awulira ekizibu ekyatuuka ku munne asobola okukyewala. Kati olwaleero twagala okunoonyereza lwaki babboosi Abawarabu beegomba nnyo bakadaama, lwaki babboosi Abawarabu basikirizibwa okubeera nga bagenda oba ne batandika ebikolwa eby'omukwano ne bakadaama bano. Kiva ku ki? Ensonga eno nga ffe bassekadaama tuyinza obutagitegeera bulungi, naye ate kadaama yennyini yali akibaddemu. Kadaama eyali atuuse mu mbeera eyo yalina bwino ku nsonga ng'eno. Tufunyeyo kadaama ono yasazeewo tubuulira oba ayagala tubuulira lwaki yalowooza ebintu ebiviirako babboosi bano okubeera nga babeegomba babakwana, abalala ne babakwata. Yeezeezi n'ensonga z'atuwadde. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Kadama TV gyewaleko. Nange gye ndi bulungi. Kadama TV mbadde njagala kwogera ku mwana. Omanyi bino ebintu we twatuuka bintu byakwebeereramu. Ate kati ebintu we byatuuka jjukira tuli mu bya COVID. Mulimu abamu nga bo COVID tajja kuggwaawo, buli kaseera ajja kujuliza COVID. Kaakano munnange bintu tulina okwebeereramu Abannayuganda. Tulina okwebeereramu Abannayuganda. Nze mbadde wano ennaku kati 2 wano wajjawo omwana mulenzi. Era nawe omanyi eby'abaana abalenzi. Nze wendi nseka nkola kino ntambuza emirimu gyange buli kimu nkikola. Omwana nga teyatandise okutandika wano okujja kuntumiriza nga bw'aboggola. Ogwasose yaboggodde. Kadama TV n'ensituka nengenda nenkola kye yaŋŋambye. Neŋŋamba naye ono azze embeera asanze embeera eri mu nteeko. Lwaki ayagala okutinkuula emirembe? Kati kaŋŋambe leero amalawo olunaku. Leero we luziba ennaku 4 ziba ziweze. Kakati nga mweso aboggola akola kino yeekanasa yeekabattula nga mutunuulira. Kakati jjo olweggulo tuba tuli wano ng'omwana mulenzi tava bweru ng'atajja ng'ayingira kiyungu ng'atandika salasala binyama. Amaze okusalasala ebinyama avuddeyo akutte amazzi. Jjukira buli kimu kiteredde. Twalidde dde emmere mweri mu fridge yabadde yakugumyako bubugumya atuule ali. Asazesaza aganyama we yeereekaanya we yeeyombya. Kunze nze nabadde ndi wano nga mpumuddemu. Nga mbona abadde ki? Munnange lwabadde ddaaki akutte akaseffuliya k'amazzi ampise aŋŋambye okimanyi nti nnyinza okuyiragana amazzi. Mwami Kadama TV omuntu wakunyigiriza ennyo. Munnange weekyawa, kyo kituufu weekyawa. Kati nembalabalamu embeera gye nali naakatandikiramu nga ndi mu nnyumba eno. Bannange embeera yambeerera nze nempulira nga omanyi oba wakabajjamu ojjukira oba tobamanyi ng'omukazi aboggola omusajja aboggola omukazi aboggola omusajja. Bannange neŋŋamba kiki nga naakajja kunfe muli mutima neŋŋamba nedda embeera gye nali mu luli nakati ate gye ngenda okuddamu. Naye kati ku luutu eno nti omutima gwange mugumu naguma buli kimu nakivaako kwegamba ndi nnomo ndi mu mbeera zange abantu abali nnomo nkola mirimu tebikwata nakonzo kukasawa ze njagala bwekyo. Kale mulimu era obumulumu obwekunyiga n'obulina ebikwanguira. Muno omuvubuka ng'akutte akasofuliya kabaddemu amazzi naye ng'amazzi gookya ng'agamba gwe lwaki obeereyo nze ndi mu kiyungu ndi mu kufumba lwaki toyita wano n'obeera mu kiyungu n'ompeereza kino n'ompeereza kiri. Namugamba mukama wange gwe boosi wange
lwaki wabadde ojja wano lwaki mukama wange teyayimidde naŋŋamba nti oli omu ku babuusi bange nafunye ebiponde nayimiriddewo bwenti nemugamba nkwataako nemugamba nkwataako kwenkwataako nemugamba omanye ebbanga limmaze wano nga nkola nemugamba omanye ebbanga limmaze wano nga nkola nemugamba you people bw'oba nga tewezeeko ku mpisa zo tusuubira nti nange ngenda kweddako ku zange mukwano twayombye ne tuyitawo bubi ennyumba ffenna ne tugisaanikira nagenza okulaba ng'asirise nange nensirika ennyumba tumaze gisaanikira n'akwataganya mage n'agakwata n'agateeka mu biveera bino ebintu n'abisuula ebweru kuba mukuyumba wano nemugamba emmere ebaddemu mu fridge wandize nonsavinga emmere nemugamba kati gwe eyenkomawo gy'okomyewo nze mbadde nsuubira nti oyagala emmere kubanga era olutuuse otuukidde mu freeza ng'ojjayo nnyama ng'otandika kusalaasala kati obadde oyagala nze nzije nkubuuze nti onoolya nemugamba toli boosi wange nemugamba toli boosi wange kati mu busungu obungi obusungu nabuddiza musajja nemugamba ssebo njagala obage wano amateeka si buli muntu ati agenda okujjanga wano olw'okuba nze ndi kadaama buli muntu agenda okujjanga wano nga buli omu ampa amateeka gage kati jjukira omusajja ono ye nali namumanyiira nga kyenjagala kyenjogera tambogolera era ng'amanyi n'okubagambako nabagamba nange kati oyo muntu wa wano tetulina muyisaamu nnoma tetulina muyisa bubi naye ng'atuukira omusajja mugamba abantu ba wano buli muntu ajja wano beeyise ng'abantu aba bulijjo abasanze embeera ng'eri nzikakkamu atwale nti embeera nzikakkamu si byakujja otuuke oyagale n'okunkuba nemugamba singa njokyezzaaga amazzi mu buli ngeri nange mbadde ngenda gamwokya nange mbadde nja gamwokya mahere nesirika nensirika omuvubuka akedde kumakya kusiba bintu byekutambula kugenda n'atambula n'agenda era olufulumye nze nentuula n'omusajja kale omusajja ye omusajja wa wano mwami Kadaama TV mukaka omusajja wa wano muntu ategeera kye bayita omuntu era ebiseera ebisinga obungi sijja kulaba nenkulimba mbeereddewo aweva mangi kale alina obuntuntu naye bwakolakolamu n'olaba nga bambi ayiseeko naye ng'ate sijja kugamba nti oba bukola nti ye wabula abeera ku force emubeerako okujja n'akola ekintu kati so baana bonna abali mu biyumba by'abantu bano bannanga abaana twegendereze nnyo abasajja bano fayina abasajja bano baba babi abasajja bano ebiseera ebisinga agenda n'akutunuulira nga wakula bulungi olina figa olina akabina kalengera omusajja n'akwegomba n'akwegombera wakwegomba n'akukola byaba akukoze naye ng'ate n'abasajja bano nze nakugamba mwami Kadaama TV bano abakazi beenu munange ebalabika ebintu by'omu buliri birabika si bikuumuufu ebintu by'omu buliri birabika si birungi kubanga abamu olaba bakozesa na bizigo ne bateeka wansi era abalala ate naye banneekirala abantu beeno banywa nnyo kofi kaawa bakugamba akaza abantu beeno banywa nnyo sigala n'abakazi beeno banywa sigala banywa shisha kati okyasanga omwana omuto ku myaka 15 anywa shisha omwana ku myaka 15 imagine ali makawa naye nga naye anywa sigala kati kugamba omwana olwana akulira otuuka mu mbeera nti agenda okuzala kugamba ebintu bye binaaba birungi era bijja kuba nga bibi kati abasajja tova olaba ebiseera ebisinga bakwata abaana baffe kuba ffe tuba nakyo ebiseera ebisinga abaana baffe babeera nakyo nga buli kimu talina nti oba alinamu eddagala mubiri nti oba ate baana abantu emibiri gyabwe gibeeramu eddagala kati abaana abasinga obungi nze mbagamba abasajja beeno muba omukwasaganyiza bulungi sibulimu osobola okuba ekintu n'okimalako kubanga ebiseera ebisinga bano abakazi beeno bo bateedenga nti bo bakimanyi nti bebategeerera abasajja baabwe lyeryo ebboggola olaba eringi ennyo n'osanga omukazi ng'aboggola yawa amateeka abakazi kati omusajja ye ate nakkakkana
okitegeera nakkakkana kati nga ye omusajja ekintu kyategeera ssente kuleeta ssente waka ku mmere kugula mmere oli wasaba olugoye ne bagenda ne balumugulira ebintu taipu ng'eyo kati ba abasajja bebayinza omusajja ebiseera yazitegerera nnyo mu ssente naye kati bino nti awa amateeka awaka omusajja era amaka agamu osanga abasajja tebaweera ddala amateeka waka bakazi beno bebakola ki abakazi nga bebategeerera ennyumba ebiseera ebisinga obungi nosanga abakazi naye muna abasajja beno era nze omusajja ono sijja kulaba nyankulimba nze omusajja ono bintu bingi nnyo byazaala andaasa naye nga nkitegeera luvannyuma kati ate n'omukazi wa wano nze yali amanyi mbogolera omukazi nambogolera naye omukazi lumu nange namuviira mu waya mwami kati amativi naviira omukazi mu waya nemugamba gwenze toddangamu kumbogolera ndi muntu nawe oli muntu ekitwawula kkala namuyimirirako nemukakasa kyova olaba nze ebiseera abaana tulina kwebeereramu abaana bano ekintu omuntu gyakutwalira ebiseera fine oyinza okugenderayo naye genda nga leeta okyusa mpolampola ennyumba abo batuyisemu emirundi 10 olunaku genda ng'okendeeza osimula emirundi bwotyo olwobadde tuyo zikuteme buli lunaku genda ng'okendeeza nga kuwekaweka bweweetumiza weka mbungu naye bano abantu bo bayinza kutulaba nga ssaawa 24 tukola nga tetuwummula ate ye tajjafa kati wano omusajja wa wano ye muntu akubuuza olidde n'omugamba basiridde n'agamba wetereka emmere eyiyo naye ate ekitali ku mukazi era ebiseera ebisinga gye weegeneze twekwasa nnyo abasajja bano nti baleeta obuzibu naye ebiseera ebisinga abakazi bano be baluka ekintu ne bakiyingiza mu basajja bano kifayini gye bali abasajja ababi naye nga nabino ebyabasajja bano okukuba abawala omusajja najja nakuba oba biki ogyesanga nga n'omukazi bamukoze ekintu n'atereka obuzungu n'akikwata nagera n'akigamba omusajja n'amananaga omusajja mukube era ogendawo omusajja ng'avudde mwoyo omusajja nga kkubi kati ate omusajja ng'onoomwegereza omuddamu n'omutunuulira nnyo muno weetegereza omusajja ebiseera ebisinga omusajja ayinza okutunaye bati naye ng'amaaso ge gakulaga nti nabadde saagala kukuba naye waabadde wayansindiikiriza nkole ki nkukube nze be bantu bezentambulamu ng'azitambula ontambula bano abantu gye batambula era ng'olaba abakazi babogola abakazi baleka n'abakazi bakola biki byonna naye ng'omusajja sometimes aba atudde nga sibyali n'alyoka aveeno n'agenda era nga newumanyi abakyala empisa zaffe abakyala tuli bantu bazibu nnyo naddala wekituuka ate omukyala ku mukyala kiba kizibu nnyo okitegeera ate nno bebakyala beeno ebiseera ebisinga n'omusajja batajja kukuba ebiseera ebisinga omusajja batajja nakugambako kintu ogenda okulaba omukazi tabeera waka afuluma ennyumba agenda addanga wayo kati nga lwaki omusajja tatunuulire gwe kimeidi ekiniigiina ekinyirira lwaki taakusabe oba lwaki bana abakazi tebawa abasajja bintu bya mu buliri tebabibawa abakazi beno ba ekintu kye bamanyi kugula ngoye kugula golodi kulaba kintu kimusanyusizza kugamba buli kaseera kwewunda buli kaseera kwekolako byebintu byebamanyi kati omusajja agenda n'atunya kimeidi akiwabula omusaala takiteekamu ssente kibitikkira kinyirira kyokka ate ng'omusiro gyasanga ng'oluusi omusajja alina akakazi katene kalinga olutalo agenda gwe ku kimeidi ekibitigiza nga lwaki teyeebakenga ku kimeidi